ye mwana muwala Racheal Namiiro masanyo merere ate nga kapakati ne Mudra tebinaggwa. Buterevu mukwano gwange kwaniriza kujika media. Wuno mwana muwala Namiiro agamba avudde ku lujja, njagala mulabeko ku video zino ate mbongereyo mu maaso. Munange oyo gulabaawo ye mwana muwala Racheal Namiiro. Ono nno akuyimbidde obuyimba nkuyanja, omuno nga mwe muli senga, mwe muli nnyongera n'obulala bungi. Mwana muwala ono gwe atamumanyi mukyala muyimbi ate twamulabako mu The New Eagles, awo yakikuba bulungi nnyo. Mwana muwala oyo ate ayinako akatyabaga ke yagwamu. Ono nno baali ku leediyo ng'ate ayina okuba nga awangula ekirabo ekimu, wabula yagenda okwogera amannya nga ago sigegoyo asindisa ekirabo, era ekirabo kino kyali kinene nnyo, yali motoka Toyota Aria, naye yayogera amannya malala. Mu mannya ge yayogera temwalimu lya David, oyo nno ebiseera ebyo yali awangalira mu United States of America, wabula oluvannyuma ennyo mwana muwala ono yagenda mu maaso ne yeewozaako n'agamba mu butuufu amannya genjogedde ng'ogedde lw'ensonga mbadde sisuubira nti ate oyo asobola okuba nga ampa ekirabo, olw'ensonga tetubadde mu good terms, tubadde tetwogera bulungi. Kale ne yeewozaako mu ngeri bw'etyo. Wabula mwana muwala ono kinyinza okugamba ye yanyumidde emikolo n'akamala, yanyumiddwa obulamu n'akamala, era n'agamba abadde bamuswamye, please try again later, mugezeeko ewalala. Omanyi ke kana akaseera ate omukyala yenna kasinga okuba nga yeetaaga mu bulamu bw'ensi eno. Mu bulamu buno tulina emikolo esatu: omukolo ogw'okuzaalibwa, omukolo ogw'okwanjulwa oba okuwasibwa, kw'ossa n'omukolo ogw'okufa. Munnange egyo kasita ogimaliriza emirimu gyo oba ogimaze ku nsi eno. Naye tukwagaliza bisinga mukwano mu bufumbo bwo, mu makaago n'omwami wo. Wetweyongerayo maaso mukwano gwange emabegakaawo nabaleeterako ku mukyala kapakati ono ng'agamba Mudra tamumatira, Mudra ayina ego gyali, Mudra ayina ezzalawo gyali, naye nga yeebuuza lwaki. Kati nno mwana muwala ono kapakati avuddeyo naggulawo olutalo officially. Ono n'atandisa atya, alumbye Mudra mwanattu n'amulangira n'amugamba music gw'okuba ali short living, okuba bubblegum music, ate bubblegum music tumumanyi takola ki, tawangalirako ddala. Oyo nno kapakati alumba Mudra, era agenze maaso n'amuwa amagezi nti alina okuba ate so much creative asobole okuba nga afulumya ennyimba ez'okumukumu, olw'ensonga ennyimba ze nnyangu naye zeetaaga obwongo bungi ate teziwangala ku chat. Kapakati agenze maaso mwanattu ne yeewa credit n'agamba nti ye atunda brand, tatunda ennyimba, atunda brand ye eya Kapakati n'agitunda eri ba promoter, kubanga ye brand ye nene n'okusinga ku music we, era music we agenda kubeerawo for a long time. Wabula omukyalo ono Kapakati waliwo interview emu gye yaliko, era ono yabuuzibwa ku nsonga y'ebisagazi. Wenjogera ku bisagazi oba nfuna bulungi mukwano gwange. Wabula omukyalo ono yaddamu ekibuuzo ekyo mu ngeri etategeerekeka, kyali tekigatta bulungi. Awo nno ne tusigala nga twebuuza Kapakati yandibanga ali ebisagazi oba. Wabula Mudra tanaba kubanga ate ayanukula mukyalo ono, naye nga essaawa yonna Mudra agenda kubanga ate azza bbomu eri Kapakati. Buterevu nja kubanga mbikutuusako byonna. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media, ensibuko y'amawulire. Buterevu toyongeddeyo mukwano gwange anti big size Biaba Cool ono nno avuddeyo n'agamba mu butuufu yejjusa olunaku lwe yakera ku makya n'asaba Isma Olaxes aka Jajja Ichuli omugenzi. Biaba Cool agamba ye yasaba ono okuba nga ate adda ewaka. Ono nno yali awangalira mu ggwanga erya Sweden, wabula Biaba Cool yalaba nga
bambi alina obwongo. He was a good analyst. Ono yali akwata ekintu n'akitematema n'akimenyamenya n'akigonzagonza mwanattu n'okitegeera. Ffenna tulina obujulizi tumwerabiddeko. Bebe agamba we yalaba ekyo n'amukonvinsinga n'amugamba ajjeeka akwasaganye emirimu wano ewaka kubanga eri yali mu diaspora era nga munnange emirimu afuna mitono. Jjukira nti blogging kati gwafuuka mulimu oguli official era abablogger abasinga balina association gye bavaamu. Era nga Jjajja Ichuli yabadde pulezidenti waayo abadde bambi ekintu akikwasizza maanyi. Era Bibekul agamba yejjusa nti oba osanga singa siye Isma Olaxes yandibadde akyali mulamu. Naye Mukama Katonda bw'atyo waagize. Agamba nti Isma yandibadde tafa bw'atyo nga Kiwuka. Abadde muntu mulungi, abadde muntu w'amaanyi. N'agamba mu butuufu osanga singa teyabadde blogger yandibadde akyali mulamu, naye abadde muntu wa mugaso eri eggwanga. Kyenyinza okugamba mu mukwano gwange ye Isma Olaxes yalumye abantu bangi. Waliwo abantu bangi kati ssaawa zino be tutegedde nga tubategeredde ku ye ate bangi bakyajja. Jjukira nti Bibekul ono ssaawa zino ye finance minister mu federation empya yadde nga John Black ye yabakubyemu ebituli n'agamba no Eddie Kenzo tasobola kubanga pulezidenti wange. Wabula nkwebaza gwe yeekuumira ku Jika Media nti okola kyamaanyi nnyo. Webale kubanga ogyekuumirako kyekisinga. Genda maaso subscribing, liking, ogendeko ne mu comment section awo obeko ky'oŋŋamba. Nsaba Mukama Katonda te abampera ekisinga. Mweraba.